obwannantagambwako mu Uganda busibuka mu palamenti. Wawulirira bino nga bannamawulire aba NTV baganiddwa okubeera nga bayingira palamenti. Entabwe eva ku ki? Kakati munnange bino byonna okubikuviira ku ntandikwa, eddoboozi okuva mu palamenti ligamba nti mutwanise ekimala, mwanise obuziina bwaffe ekimala. Kakati munnange tetubeetaaga nga bannamawulire kukwata amawulire wano gakwata ku palamenti, era munnange olukusa ne balubajjako. Kakati embeera eno yayogerwako sejjusa gye buvuddeko nga Electoral Commission erangiridde Anita Among ne Deputy Speaker Tayebwa nti bayiseemu unopposed. Sejjusa ekyo n'akivumirira. Kakati mu nkola ey'annantagambwako munnange ensonyi bazifudde busungu. Kakati security personnel bwe batyo basazeewo okugoba NTV Uganda crew nga tebabakkiriza kulinnya kigere kyabwe ku palamenti teri ku accessinga palamenti, era tebabaagalira ddala ku parliamentary premises yadde n'akamu. Kakati kino munnange kireese oba kikumye omuliro mu babaka aba opposition, era bwe batyo ne bateekayo okwemulugunya kwabwe nga balaga nti kirabika munnange oluwonko wakati w'abannamawulire n'eggwanga lino oba regime lulabika lwongedde okubeera nga lugaziira ddala. Kakati engeri gye kiri nti regime efumbekeddemu bannantagambwako era nga be bali mu buyinza be basalawo kati parliament Anita Among, Deputy Speaker bonna bassa kimu. Munnange bwe batyo bannamawulire kigambibwa okuba nti bano nga bonna abali wansi wa NTV group, abali mu group gamba NTV Uganda, kigambibwa okuba nti abanene bali basazeewo nti tebalina yadde n'okuyita oba okusemberera main entrance, era olukusa ne tags zaabwe accreditation tags ne zibajjibwako aba security officers ne babagamba muleete, era nga munnange nga bano balagira ddala nti balina order from above, balina ebiragiro abo temuddamu okubakkiriza okubeera nga bayingira mu palamenti, era tebaawaddewo nsonga eri awo newankubadde nga munnange ebibaddewo byonna byongera okulaga ekituufu ki ekiriwo bwannantagambwako. Mutwanisa obuziina kati munona ki eno palamenti yaffe. Kati nno gwe munnange mpuliriza oba ndaba ebyo bye bibala by'okulwa mu buyinza, mwe ne muleka omuntu n'alwa mu buyinza, kitegeeza nti Uganda oba ebbanga baalifudde makaage yasalawo kwegamba amateeka abaagalaba ng'ebijiiko n'amasowaani ge, yasalawo nti oba eno esowaani sijja giriiramu, eyo mujooze, eno gisiimuuleko enfuufu, gijja sisiimulako busiimuzo gizeeyo mu kabada, oba eyo gisuule tetukyajagala nkadde, nja kulira ku ya bbumba, nja kulira ku ya pulasitiiki. Kati babeera amateeka bagalaba bwe batyo, kitegeeza nti okulwa mu buyinza kibi. Era bannayuganda ensobi munnange gye tukola kwe kubeera awo ne twefeebya, era banaavaako ate balibeerawo ebbanga lyonna. Muganda wange, kitegeeza nti tuzimba system ey'abafuzi ab'ensikirano ng'ate balusibira mu bbwa, batemu, babbi, kwegamba klasi y'abantu abo nantagambwako. Kakati munnange bino byonna bireeseewo
okuvumirirwa okw'amaanyi okuva mu ba opposition members nga bano bakikkiriza nti gye buvuddeko NTV yawa amawulire agakwata ku ba candidates abayiseemu unopposed ba candidates abalangiriddwa nti bano tebagenda kubeera nga bavuganyizibwa oludde balinze kulayira kati baawa amawulire nga bavumirira ekintu ekyo kwegamba ne baanika obuziina bwonna. Kakati munnange bino byonna nga bikuba butereevu abanene mu palamenti, speaker wa palamenti Anita Among ne deputy we Tayebwa nga bonna munnange bibakuba butereevu kubanga be baali oba be beenyigidde mu kintu ekyo be babadde bakikolerera era nga electoral commission nebalangirira nti bali unopposed. Kakati munnange Joel Ssenyonyi ekintu kyavumiridde nti kuno kulinnyirira ddembe oba media freedom eryaba amawulire kulinnyirira ddembe lyabwe. Kakati information gye tufuna nti obukulembeze mu palamenti abanene mu palamenti nti bano banyiivu nnyo eri NTV mbu ebadde ekuba amawulire unopposed ng'ebakuba ku ggumba ne banyiiga. Kakati munnange Muwanga Kivumbi era nga ono yakolanga essaawa eno acting leader of opposition bwatyo yasabye wabeewo official explanation, wabeewo okunnyonnyola okuli official okuviira ddala mu palamenti lwaki balemereddwa okukuuma eddembe lya bannamawulire. Era wano yasabye omukulu deputy speaker Thomas Tayebwa nti parliament erina okutekinga action okukakasa nti wabaawo obwetwaze mu mawulire era nga eddembe lya bannamawulire litunulwamu nnyo so si kubeera nga munnange babateeka mu kiziiro. Kivumbi bw'atyo bwe yagala. Kati deputy speaker nga bwe kiri nti munnange mukalukalu tajja busera mu ngeri y'okwekaza deputy speaker Thomas Tayebwa bino byonna n'abiyigaana n'agamba nti ye munnange tabimanyiiko yadde nti NTV yagobeddwa naye ensonga eyo bagenda kugitunuulira. Era n'agamba nti ye ne speaker mukama we Anita Among tebabimanyiiko era ebiragiro tebyavudde waggulu mu palamenti eri abakulira palamenti nga bwe baali badde abantu bwe bakirowooza bwe kyandibadde kirowoozebwa nabo tebakimanyiiko. N'agamba nti speaker naye kennyini munnange tebali involved mu ekisooka mu kakasa baani abalina okuweebwa olukusa okukwata amawulire mu palamenti. Naye n'agamba nti nga bw'akitegeddeko kati bagenda takinga interest mu nsonga eyo era n'agamba nti alina okubeera nga naddala atunuulira mu mateeka agafuga abantu abaweebwa olukusa okubeera nga bakwata amawulire mu palamenti Tayebwa. Era n'agamba nti munnange okugobwa kwa NTV gijjako olukusa okukwata amawulire mu palamenti naye mawulire gyali tabimanyiiko yadde n'akamu. Ayinza okuba tamanyi nti ekyokunominatinga unopposed takirina kukumanya nga naye kyamuggwako bugwi. Kakati munnange Ssemujju Nganda omubaka owa Kira municipality Ibrahim Ssemujju Nganda era nga ono yali munnamawulire naye bw'atyo yavumiridde ensonga eno era n'asaba minisita annyonnyole. Yasabye wabeewo ministerial explanation era n'alabula nti ensonga eno eyinza okuba nga lyerimu ku makubo ag'amaanyi ge bakutte okulaba nga basirisa amaloboozi naddala okusirisa amawulire okubanga tegwogera tegali kupooti nga kintu kyonna kyonna kiri negative eri abanene bannantagambwako mu gavumenti. Kakati n'ategeeza nti yakolako ne monitor era kati essaawa eno ali mu palamenti
era n'ategeeza nti NTV wetwogerera essaawa tekkirizibwa kukwata mawulire ga pulezidenti oba General Museveni wonna waali nti wagendeyo bamukwate. N'agamba tamanyi oba kino kikolebwa akagenderere okulaba nga amawulire bagalemaza, naye walina okubaawo okunnyonnyola okuva eri minisita ku musango ki ddala amawulire ag'eggwanga gye gazza. Walina okubaawo okunnyonnyola kubagambako. Kakati jjukira nti NTV Uganda ne Daily Monitor byonna bino biri wansi wa ekitongole ekiyitibwa NMG, company eyitibwa NMG, era nga bano bali kabaka nango kisooka ne gavumenti, era nga okusinziira ku biriwo nti General Museveni kennyini bano tabaagalirako ddala, era emirundi mingi nnyo abadde nga ajja bakritisizinga nga anyiiga olw'ebyo bye bamwogerako n'okwogera ku gavumenti, era nti munnange NRM ena bias nene nnyo obukyayi ku Daily Monitor ne NTV, tebabaagalira ddala. Kakati nti ne NTV nga bwe nkutegeezezza nti ekkirizibwa kubeera ng'ekwata events eza General Museveni gyali, era nga n'emikolo gyonna tebagikkirizaayo. Ne bannamawulire baabwe batunuulirwa ng'abalabe olw'okuba nti bakola kye bayita negative reporting ku gavumenti, ate nga gavumenti eyagala kugisiiga kazigo. Kakati munnange kino ekyakabaawo ku Parliament, abatunuulizi bagamba nti kino munnange kyongedde oluwonko, era nga kiraga nti eno systematic targeting of independent media voices in Uganda. Naye ensonga eno General Sejjusa eya okuyitamu unopposed yali yagyogerako gye buvuddeko, era yakivumirira nnyo ng'agamba nti takirabanga, nti eno unopposed culture kintu kibi nnyo, era kiraga nti ekisooka tewaliiwo ddembe bantu kwesalirawo, nti waliwo omuntu aba abulokiza eddembe ly'abantu ly'okwesalirawo ani abeera abakulembera, era nga yeebuuza ddala kino kyatandika ddi okubeera mu NRM nti abanene tebaagala kuvuganyizibwa nti balinawo kalica eyo, era n'agamba nti yetafaayo oba nti baba omuntu bamuguze buguzi oba babeera bamuwambi oba babeera bakoze eki, naye ekyo ekikolwa kikyamu kubanga munnange ekyo kyongera okulaga nti waliwo abantu bannantagambwako, kubanga already Osbert Kato Emitooma ng'ono wa National Unity Platform nga ono abadde ayagala kwesimbawo Ruhinda North County, yategeeza n'agamba nti bamudingisa ku Electoral Commission side zeeyo paka lwe baatuuka ekiseera yawulira buwulizi ng'amaze okuwaayo buli kimu, yawulira buwulizi nga balangirira Tayibwa nti ayiseemu unopposed. Kakati munnange Sejjusa ng'agatta n'ekyo ekyaliwoko Anita Among agamba nti eno shameful assault on democracy, kuno kuba kutyoboola democracy, kuyisa lugaayu mu demokrasiya, ekintu munnange kyalabira ddala nti kubanga jjukira nti General Museveni ekisooka ebintu bye si byangu, nti ono bano batuuse n'okubanga be basalawo, kubanga jjukira Joe Juice yatugamba nti Anita Among alina list gye yawaayo eri Electoral Commission, kubanga Electoral Commission essaawa eni wetwogerera nti zinira eri wansi wankwawa zaabwe, balina kukola ebyo bano bye baagala abanene, kubanga already yaabwe byabakama bye bamuwa omulimu, nti alinayo list gye yawaayo nti bano balina okugwa, nga bwe wakiraba ne mu NRM primaries nti Muhoozi ng'alina bayagala bagwe. Katate Museveni
abo bayagala bayitemu ne bwe babeera babasudde ajja kubawa ssente waakiri beesembawo nga ba independent Museveni. Kakati munnange embeera bwetyo bweri, naye nga NTV okusinziira ku kiriwo embeera ey'okwanika amawulire agakwatako mbeera y'obwa unopposed obwa deputy speaker ne speaker kenyini deputy speaker Thomas Tayebwa ne speaker Anita Among bwe butyo munnange amawulire gabazaalidde Makayi byakola ki. Kakati kino munnange kirabe Sejjusa agamba nti in toxic culture of fear and manipulation within Uganda political system. Era n'agamba nti nno tamanyi lwaki ba elites mu kibiina ekiri mu buyinza bwe batyo basalawo okubeera nga tebaagala kubeera nga bavuganyizibwa, bwekibanda ddala balina obuwagizi, lwaki ate tebagenda kubeera nga bavuganyizibwa? Kiba kitegeeza nti waba waliwo ekikyamu, kitegeeza baba tebalina buwagizi ebya ddala, kubanga gwe lwaki wali bali toyagala kuvuganyizibwa ng'ate okimanyi oli w'amaanyi. Kati Sejjusa yagamba nti oba Museveni kennyini naye agenda mu kalulu okuvuganya, ate bano abalala lwaki bo tebajja mu prosesi y'emu? Ekyo akirabira ddala nga ekintu eky'ekigwagwa ennyo. N'agamba nti lwaki omuntu yalibadde politician ayagala ayitemu ng'ali unopposed, ate ng'abaagala omuvuganya we bali n'akakiiko k'ebyokulonda ne kakola kyonna ekisoboka ku biragiro byabo abanene. Kale ekirabika nti munnaye kati ekyo bw'okituulira kyonna waliwo ka mafia clique already akasazeeko eggwanga lino, ng'era ako kayinza okuba nga abamu ku bakakulembera ye Anita Among, naye ng'ekyewuunyisa nti Anita Among ne deputy speaker we bonna bano baali ba FDC ne basala busazi ne bagenda mu NRM. Era nga munnange ebintu ebyo byampaka nnyo. Sigenda kusukkawo nnyo wano, naye nga ago n'amalala mangi agafa mu palamenti ne budget baziyisa si budget naye already bayisizza dde okwewola ssente ziri mu trillion. Tugenda kuba tubiraba muganda wange. Uganda ebbanja public debt lyeyongeredde ddala, abasajja baagala kwongerako, anti bakunganyiza omusimbi mungi nnyo, basaasanyiza mungi nnyo wano mu campaign. Kati baagala kufuna ngeri gye bakola ki, gye bagattawo, baagala kuzeewola bazireete. Ebyo tugenda kuba tubiraba mu mboozi yaffe emu ku zino zitugenda ofuna olunaku olwaleero, emu ku ezo. Naye Mukama Katonda munnange akuume, tusabirigane.